kansooke okwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo n'okulamusaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at Large mu Mekwesese gye ndi nnyo nga bulijjo. Naye kuva olunaku olwajja ennaku z'omwezi ezabadde 27 kati ziri 28 amawulire ne gajja nti aba DP Block bano bwe batyo nti bali mu kuperereza Mpooga yesimbebo 26 ku bwa pulezidenti. Wakati munnange mu bunkenke obuliwo ku ludda oluvuganya Gen. Museveni wano nno gwe wenna mpuliriza njagala okutegeeza nti oba ani yatuluga musajja Museveni kituufu ddala yalaka yatulugera ddala ebya ddala naye ng'eddogo erisinga lyakozesa ze ssente eza ddala kubanga wano ojja okukirabira ddala nti ateekawo opposition mu opposition kati okubuuka eyo ye n'asigala nga wali alinga yali yekka kwegamba ow'enjawulo mu mmwe era bwe babeera babala akalulu basooka muwa magini nnene nnyo ne bagamba nti bwe baakabalako alina ebitundu 9 ajja tuuka okuwangula nga Kagame ne bamulangirira nti 99 ebitundu ku 100 bajjula ku katono muga nti 10 ku 10 ne Gen. Museveni oba oli awo alikolako ku ekyo naga kankigezeeko ndabe abajega bano ndabe kye bakola naye kwegamba kino kyongera okukulaga nti bwe kiba nti ddala bano bonna boogera ku masannyalaze ti Bobi Wine yaliko amasannyalaze kakati ate mmwe mutandika mutya ku kulowooza ku kwesimbawo nti tusimbewo omuntu katugezi wano mu Buganda 2026 nga mukimanyi bulungi nnyo tagenda kuwangula talinaako waagenda kutuuka era mumanya amasannyalaze gye gali. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo akiri emabega kubanga Nobert Mao tagenda kudda, tasobola kudda era nga bwe yamala ebiseera luli ate kuguno agenda kumala biki bitaba biseera bibaki okwongerezaako n'ebisiige byonna n'emitaafu byonna agenda kubimala bumazi leero singa abaakomyewo Nobert Mao. Kati balina okunoonyayo omuntu omulala ani awo mu DP kubanga bw'owulira DP Block nti oba honorable faction eyeyawula ku DP bano still era beebamu kubanga Gen. Museveni yatukakasa ye kennyini n'ebigambo bye ng'agamba nti mu kampeyini za 2021 nti waliwo abantu be tukolagana nabo kati ekisajja kyange nga kimpuuga ekyo mu kironde naye ate kiri mu DP Block kiba kitegeeza nti already bonna yabagatta dda kubanga yatugamba nti ebibiina byonna ebirala bya opposition byonna balira ku mmeeza emu naye ekikyamulemye ye Nuupu ekyamulemye okutegeera yayogera mazima tyasindisemu ensolima naye n'ensolima ziremye okubaako wezituuka bagoba ngobe. Kati okwali badde ng'okasuka ejjinja mu kisaka nti bano aba DP Block nti basaba Mpuuga already yayanukudde dda ng'agaana. Teyagaanye by the way wabula yasiimye wabula mbu alina kyayagala okusooka okukola. Alina kyayagala okusooka okukola bukutereeza amateeka ga byakulonda n'ebirala naye okugaana okwesimbawo kwa pulezidenti teyagaanye. Kakati awo munnange bwe nkugamba nti ffe wano Uganda oyinza okwesanga nga twekwasa nti baatuloga naye nga ffe ddogo lyaffe kwegamba eddogo lyaffe bye byaffe
liri mu bwongo bwaffe na mu mitima gyaffe egy'ensaalwa, obwongo bwaffe kwegamba obwagala okubeera nga weegulumiza, kwegamba obutasobola kubeera nga nebula ekigambo kya full figure let things be. Kakati munnange gurupu eno gye tulabanga ba exiled members okuva mu Democratic Party DP nga bali wansi wa forum DP block, bwe batyo balaze nti bonna bali mabega wa omubaka owa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga. Bano nno nga baproposinga nti mu opposition lirabika lyessuubi eririwo erya Uganda 2026 presidential race. Bano nga bakulembeddwamu eyali Makindye East MP Michael Mabikke. Banaye musajja wattu lwaki teyiwummuzaako. Wamu n'agamba nti y'omu ku abo abatandikawo People Power Samuel Walter Lubega Mukaaku. Bagamba nti Mpuuga bo bakkiririza mu Mpuuga mbu ye ideal candidate, nti abantu bonna mu Central Region gwe balina okubeera nga basimbako emabega eyakabba ssente eyakali obukadde 5 n'agaana okuzizaayo era n'asolobeza ne beeroopa n'okweropa mu kkooti basobole okufutyanka omusango, ne beeroopa ate ne bagwewoleza. Abantu babimanyi kati bo balowooza nti abantu basobola okubeera nga bamulonda. Jjukira nkugambye tagaanye, wabula agambye nti alina kusooka, alina byasooka ng'ebigenda okubeera nga nkunnyonnyola muganda wange. Naye bino byonna kwegamba ekigendererwa kyakukyankalanya. Nkugambye nti waliwo abantu bo nga bo balina kubeera mu opposition era nga bwe baagala okubeera kuba bagaggawalidde. Naye ng'ekyokununula eggwanga tebakiriiko. Kyova tulaba nga bino bigenda tulwaza pressure, bituuka okutulwaza ebirwadde ng'omutima. Tuggwemu essuubi, kyebaagala tuggwemu essuubi. By the way, abantu bangi nnyo bajjumbidde obujjanjabi era nsabasabye Mukama Katonda muwone omusawo waali naye ali eyo yeekukumye, namusanga eyo nga yeekukumye ng'asobola okuwonya endwadde, omutima, amawuggwe, ekibumba, ensigo, kansa kisinzira stage gikwali, prostate naye okubeera erimu prostate cancer n'enlargement, n'ensonga endala ezikwatagana n'olubuto, sisitimu y'olubuto oba ebyenda bivunze bikoze bitya byetaaga kusalaasalako babigenda babikecula tebeeza okusalaasala ekyenda bagenda bakikendeeza buli kaseera. Ate obwona oba osigazzaaki kirigizo gyatuuka ekiseera nga balina kufuna kintu kye bayungawo awo si kye bayita okufulumira mu lubuto bakubemu ekyo tuli mu lubuto wano ng'omukyalo omu gwe nabalagako wano ku Uganda Atalagi. Naye omusawo waali era musawo mukugu, doctor, qualified doctor, era nga yasomera mu ggwanga erya Germany n'amaliriza nga akomyewo e Kampala eno asobole okubeera nga agatte ebyaffe emiti egyaffe egya wano ddagala weeriri nga akwasagana eddagala ezzungu. Naye muganda wange nga bw'omanyi ebintu by'e Uganda bibamu okutya yaŋŋamba nti munnange gwe kakati gw'osobola okwogera abantu ne babeera nga bakubira ggwe kati oluvannyuma olwo nange ne bajja okuntegera naye nga gwe namba yo gy'oba oteekayo saagala toyogera ku linnya lyange kitegeeza nti waliwo kye bayita fiya oba kye bayita okutiisibwatiisibwa. Naye nga weebuuza lwaki abantu ng'abo baali badde bafuna okutya. Lwaki baali badde bafuna okutya nti ate bajja kulabika nga Continental Cancer Institute, ate bijja kulabika nga munnange nti tobitegeera gwe tobimanyi. Kiraba omuntu eyasoma nga akozesa amagezi ge ate nga muntu waffe wa wano kyokka endwadde zitutta
ensimbi naye nze kale nze nateekayo enamba yange era nenjogera wano tomusawo waali ate kati mbanziziza musango ki tewali gwe jangu ku WhatsApp namba zange ziri awo emu esembya 15 endala esembyayo 73 ziri awo wansi wakagambo Uganda at large kulagirira omusawo gyali paayo kati munnange okusinziira ku ripooti zetufuna nti endorsement eno yakoleddwa mu Lwatu era byabadde wali Namirembe mu Kampala naye Empuuga yenyini teyabaddewo mubuliwo ndowooza olaba nti bamwendosinge nga ye tali nayo ali ku bibi kugamba abenga abiwulidde obuwulize kumbe abimanyi era byonna babitegeera babimanyi bulungi kulinga okasuka ejjinja mu kisaga nga bw'olaba muhoozi bw'azimba ekintu kye okitegeera kati wali essaawa eno era abantu bamumanyi ng'omuntu muwulira baani bano Munyarwanda ani gonde pastor ono Bujingo nti Museveni tumukwate mpola atutwale mpola mu muhoozi atutwale mu muhoozi pastor Bujingo olwaki teyewumuzaako naye abantu banatuuka n'obbagandi mudde ewammwe ate oyinza kuba nenyaaki kubanga mutandika okwogera ebintu bitakwatagana muntu olaba akyankalamika gundi wali badde okola ki osibamu n'ogenda ewammwe n'oyogera ebitakwataganira kwatusalirawo kwegamba nti gwe kyofunamu olwokuba nti guludde wakuwa amagye olina buli kimu oba ate kumuvunaana misango gyakutta kakati munnange Mabike ono temuvuddeko yava mu DP n'akola ekibiina ekya Social Democratic Party naye nga bw'okimanyi nti okukola ekibiina si kyekintu ekyangu ennyo abonyeebonye nakyo paka lwatuuse okutegeera nti tekirina lugendo tekisobola yadde n'okuwangulayo akalulu akamu kakati olwo ng'alina munnange kubeera nga ate akomawo keno kubanga olwedde nga bumanyi nti Bobi Wine alina amasannyalaze mangi kakati yalina engeri gyewaamu Mpuuga hype kwegamba just yagimuwaamuko nga bw'onoogamba nti si hype nti abantu bamuwagire wabula nti mu bubi erinnya lyatumbuka mu bubi mu bikolobero manyi kugamba erinnya erikulema okukola mu bulungi olikola mu bubi kati yakola erinnya lye mu bubi kati obubi obwo bwe baagala okunaazaako nti oba oliawo kati yamanyise kubanga olaba oli yamwongerako naye ate beerabidde nti abantu olwedde bamanyi naye bano abasajja waakiri bagenda n'ekibi kubanga okulimiriro waakiri bakola ki boonoona kati oli munnange bo bagamba okusinziira ku Mabike nti Mpuuga ye right man ye musajja omutuufu asaanye okukwatira opposition ebendera tamala emirundi juni yatera ogamba panza emirundi 3 katulinde tulabe kakati Mpuuga jukira nti nga bwenkugambye nti afunye ebizibu bingi era ndowooza kyekifo kyeyakasinga okubaako ekyamaanyi ekya leader of opposition naye olwokuba nti balina ebigendererwa byabwe nti bo babeera omugwe batyo kubuzaabuza kukyankalanya nakwegwanyiza nti era yamaliriza ebintu bimutabukidde era n'agobwa kubwa deputy president Buganda newankubadde teyagobwa mu kibiina kya NOP naye okusinziira ku bigenda mu maaso jjukira basobola batutegeeza nga bwe baagala okukola ekibiina ekitasoboka kubanga already musajja oli wa Kalevaani ono musajja ayogera ennyo Dr. Simanyi wa diagnosis bamuyita naye simwerabidde nze ow'ekimanya kabonera
ayina ekibiina ky'ebyobufuzi yeesimbawo okwo Bwanika. Bwanika ayina ekibiina ky'ebyobufuzi naye tebakyogera kuba balowooza kuggulawo kirala nti naye kenyini yava mu kiki kyalina n'ajja mu Nuupu. Kati n'olwo naye Mabika ayina Social Democratic Party naye nayo nga Mpuuga tasobola kugyesigamako. Lwaki tebaazigatta? Ekya Bwanika n'ekyono Wamikke ne bakolawo ekibiina naye Mpuuga ekyo yakigaana kubanga amasannyalaze galiwa Bobi Wine mu Nuupu, amasannyalaze gye gali kati ge baagala okusinziirako awe batyo. Naye nga muganda wange gwe balaba ng'omujega yasoma kye bayita okubala abala. Kati Mpuuga muganda wange okubeera nti nno takyazikuwasa n'oba tekyakulanyisa entamu kimuteeka ku lukalala lwabo abamanyikiddwa mu lwatu nti bano balabe ba opposition era be bamu ku abo abatayagala opposition kwegamba eveewo yo terivaawo kuba ne NRM erigendako mu opposition naye baagala NRM eve biri ne opposition era bo we bagaggawalidde awo. Munnange Mpuuga olujaali yabiwulidde nti banne bamwendo sinze baagala yeesimbewo 26 olwo munnange naye n'agamba nnange nsiimye nnyo ng'aba DP block okubeera nga mwagala mbeere presidential candidate wammwe. Ye bali bameka babalibwa ku ngalo be bajja omulonda nti bannange nsiime bannange okuva mu DP block naye nkyendowooza nina kusooka kubeera nga essira nditeeka kunongooseriza mu mateeka agafuga ebyokulonda electoral laws. Mpuuga agamba nti alina kusoosowaza electoral reforms era bw'atyo nayongera okubeera nga akiteekako essira nti ayagala kubeera nga akwata ku nsonga ezo ez'omuggundu nga tanaba kubeera nga munnange alowooza ku election campaign. Kiraba tanaba kuba nga alowooza ku election campaign tagaanye naye alina mu gyasooka nga wonoogamba nti ngenda Ntebe naye kansooke neekooneko endejje n'oyitira endejje then oluvannyuma n'okola ki nodda ku Ntebe road n'ogenda Entebbe. Naye ate n'ekyo nakyo era bw'okitunuulira kubanga General Museveni ebintu ebyo si byabadde ng'ayagala ebbanga lyonna naye olw'okuba nti ebbanga ligenderedde nti bannayuganda akimanyi babadde nga baagala nnyo okola enkyukakyuka mateeka ag'ebyokulonda. Simanyi lwaki bino babyagala nga ne Mao ku sayidi eri ate mbeeta ekintu kye ekya palamenti okubanga yeeronda pulezidenti. Essaawa zino nabo baviiridde okubeera nga bakyogerako n'ebbanga lyonna babadde basirise. Kizza Besigye abaddewo nga ali mu mateeka ago ge bagamba agatabadde nga feya naye nga teryanyaga. Naye ku guno omulundi General Museveni nga naye alinga kwegamba agamba nti kasooke bagirira bwe batyo kubanga agwe batabalako kyakusuuza nti omuntu gw'omusuuza ekintu ekirala oba bw'oba olina ky'oyagala akuwe kitegeeza naawe kirina kuba in exchange. Kitegeeza nti olina okubaako ky'owaayo. Mujjukira wano nga boogera ku nteesaganya ezaaliwo nti basooke bate baseegerenya n'ensewanyana. Bobi Wine n'agamba nti bo tebaaziriimu era yatandika okubeera nga yeekegera Mpuuga ono kubanga buli wabeerawo enteesaganya kitegeeza walina okubaawo okukkaanya mwe muwaddeyo ki. Kati electoral reforms zino nga naye bw'ozimanyi nti NRM esinza ababaka mu palamenti kitegeeza nti Mpuuga zaayagala Mao zaayagala lwaki byonna biri mu kiseera kyekimu lwaki lumu naye era byonna biri mu kiseera kyekimu bonna bali ku ekyo. Waliwo omusajja eri order from above alina engeri gyakubamu ekintu ng'alina gyakizza ate ng'akikubira mu ngeri y'akamaso nga bw'onogamba ataddeko akanyeebwa kubanga ojja okukizuula nti
abantu bakimanyi nti katugeze ssente, abantu baagala nnyo ssente, nti omuntu oba onoomuperereza olina okutubiteekamu ssente. Kati bw'atuuka eyo ye amanyi agenda kufuna bufunyi ssente, amaliriza ate bamukozeseza n'ebirala. Ssente azifunye naye ate nga bamwenzeeko. Okitegeera kye ntegeeza nti ssente, omukyala agenza okunona ssente ewa omusajja mugejja ng'ozino neeka, yeesi ssente bazimuwadde, naye ate era naye alina kyawaddeyo, awaddeyo mubiri gwe okufuna ssente. Kati tasobola kudda eno n'agamba namukudde, nagenze ne mukuula emitwalo 5 oba akakadde, kubanga naye aba alina kye yawaddeyo. Wakati bano mu electoral reforms zino ffe nga abettanira enkyukakyuka kitegeeza tuba tugenda kuwaayo ki? Kigenda kubeera bubwezi kibe kityo smooth? Ekyo muganda wange beera ng'okyebuuza, teri alumirirwa talina kigendererwa. Kati ye Mpuuga agamba bwe tumala okuimprovinga electoral processes ne tugumya oba ne tu strengtheninga demokrasiya, olwo munnange tuba tugenda kakasa nti wagenda kubaawo fair competition among candidates. Ku mulembe gwani wagenda kubeerawo fair competition. Kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo nyaawo, naye wati kukuba waliwo ekintu ekiri fishi. Era bannayuganda mwenna mulina kubanga amaaso mwogi bwe gati, temukkiriza kubeera nga baba brainwashinga n'ebintu ebirala, baba divertinga, babajja ku nsonga. Leka oli atukuba ebifaananyi, mwali musambyeko ku mupiira, sajja akuba ebifaananyi naye ng'akanya kuba bifaananyi gwe tewenyeenya naye bwagira ati akuba ekifaananyi gwe osigala omutunuulidde era n'omubulookinga mupiira n'ogumuggyako. Kati bano abasajja beetaaga ba defenders nga bannayuganda abazibu ennyo abasobola okubeera nga tebakubika bifaananyi, era bajja kudda obujulizi babuwe nti abalala bonna tusobodde okubeera nga tubakwasaganya bonna baani, naye bannange Makerere kavula ekyagaanyirwa kuba nti nno bagenda okwogera ekyo babeera bakambwe ennyo. Sajja ajja ayogera mukambwe, kitegeeza nti kantu muba kujja butujju, muba kujja anza n'okuzizaawo akalabba mangu nnyo nti omuntu okugira bwoti bakusalira kalabba, omuntu okugira bwoti bakugwa butujju kalabba. Bijja kutuukawo singa muganda wange twongera okukwata ensonga zino mu ngeri ya naggamba nti ffe tetuli mu byabufuzi nga batugamba muve mu byobufuzi, nava ffe tetuli mu byabufuzi. Kwegamba singa twongera abanaaba abatono abo, abanaaba bageza kukubeera nga balwanirira nga bw'okiraba nti abatono mu bangi abettanira enkyukakyuka oba ofunye bulungi nti abatono mu abo abangi abettanira enkyukakyuka be balina omutima. Katugeze okugenda ku street ne bagamba nedda tugende tulumbe parliament tulabe lwaki kino kiriwo ekiti, abatono ennyo newankubadde nga bangi nnyo baagala enkyukakyuka, naye abatono abo abalina omutima ogwo bajja kusigala nga babonaabona, battibwa, basibwa, kubanga bo be batono abalina omutima okusobola okuvaayo mu bangi, mufe abangi. Kitegeeza tubeera tubamenya, era kituufu batugamba nti tubattisa, tubeera tubattisa. Bannayuganda bonna beetaaga okuba n'omutima ogwo gumu, ekimala kimala. Uganda yonna naye kyogera bweti kabaka weddemu.